Gavumenti mu Senegal bakunze abantu okuvaayo bekalakase singa omukulembeze aliko Macky Sall addamu okwesimbawo ku kisanja ekyokusatu nga bwe kyabadde kisuubirwa. Wabula we bukeeredde olwaleero ng'omukulembeze Macky Sall bino byonna abisambazze bwe yalangiridde mu butongole nti tagenda kuddamu kwesimbawo ku kisanja kya kusatu ng'abangi bwe bazze babijweteka. Ono mu kwogerako eri eggwanga yagambye nti ekisanja kye kya 2019 kye kisanja kye ekyokubiri era kye kisembayo, bw'atyo n'ategeeza nti Senegal y'amakulu okusingayo omuntu era ng'erina abantu bangi abalina obusobozi bw'okugikulembera n'okugikulaakulanya. Bino we bijjidde ng'abantu bazze bava mu mbeera enfunda eziwera olw'okusibwa kwakulira oludda oluvuganya gavumenti mu ggwanga eryo Ousmane Sonko okumala emyaka 2 oluvannyuma lw'okuggulwako emisango egy'okugulirira abavubuka beenyigire mu kwekalakaasa, wadde ng'ono emisango ginazze ng'agyegaana. Macky Sall abadde mukulembeze wa Senegal okuva mu mwaka gwa 2012 ng'ono yakwata mu ssemateeka w'eggwanga eryo mu mwaka gwa 2016 n'akyusa amateeka nga kati omukulembeze tasukka bisanja 2 wadde nga abawagizi be babadde baagala akomewo mu kisanja ekyokusatu. Amawulire getugujjidde gy'otobadde bwe gatambudde olunaku olwaleero we bali kutugoberera